Hebrews Choir. Amaka somero atekulu eritandikibwa wakatonda era tica omusingi gwalyo kwagala ebisenge bwebwesigwa kale oyo kwolina nga wamusiima waddalina ensobi ojjukira nti naye muyizi nemukkiriza musomenga babiri. Even when storms arise, never run away. This school is a safe place. Bafubanyo soma ngatakowa Ika muno manyanti naye muyizi muteleze ebyo ebibatabula. This school is a safe place. Omwagalwa atulaba era atwetegereza mu kiseera kino ku Hope Channel TV. Nsanyuse kuba nga ndi maaso go olunaku olwaleero era njagala okukwanirizaako mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yeebale akukuumye n'akulabirira. Ekyamazima akukoze bulungi. Tumwebaza kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Ekyamazima akukoze bulungi newankubadde nga wayinza okuba nga waliwo ebisoomoozo eby'enjawulo eby'obulamu buno. Abaana bayinza okuba tebalina school fees zibaweerera. Oyinza okuba nga oli eyo ng'olaba ebigambo bino naye nga olina okusoomooza okw'enjawulo okw'obulamu. Ekyokulya oluusi nga tekiriiwo n'emitawaana emirala egitambula wamu n'obulamu bwo. Oluusi emirimu gy'okola nga nagyo tegitambula bulungi. Oluusi ng'olina waka wootudde tumanyi kyozzaako. Abamu amaka nga gatabuse. Omusajja yanoba yenyini yanoba n'agenda. Oba omukyala nga yakuviira n'akuddukako olw'obwavu olunero ensonga endala zonna ye zayinza okuba nga zeyawa. Naye njagala okutegeeza nti oli ku mukutu oguyitibwa Hope Channel. Ekigambo ekitegeeza essuubi. Era nga n'omulamwa gwaffe omukulu essuubi erituukira ddala mu butaggwaawo. Wekuumire ku mukutu guno ku TV eno. Olabe programu zonna eziriko kubanga zikuzimba mu bintu eby'enjawulo ng'omuntu. N'oyongera okunywezebwa awamu n'okuddamu amaanyi. Newankubadde nga biyinza okuba biri bwe bityo naye toggwamu ssuubi. Katonda waffe waali era afaayo. Kyonna ky'okola mu kiseera kino nkutumiddeko nnyo weebale okukkiriza okutandika okutambula nange Omusumba Ssebaggala Ivan Samwiri mu programu eno ey'amaka awamu n'obufumbo. Tugenda kutwalira ddala ekiseera kiwanvu nga tuli mu by'okuyiga bino. Era buli Monday paka Friday essaawa 4 ez'okumakya tujja kubeera nga programu eno etandika. Wano wennyini ku Hope Channel TV. Kyenva nkusaba otegeezeeko mulirwanaawo, otegeezeeko mukwano gwo, otegeezeeko muganda wo, otegeezeeko omuntu yenna nti programu eno egenda mu maaso kubanga egenda kuganyula obulamu bwaffe mu nsonga z'amaka, mu nsonga z'obufumbo, enkuza y'abaana, enkwata y'ebyenfuna mu maka, n'okumanya ebintu bingi eby'enjawulo ebikwatagana ku maka awamu n'okuzimba obufumbo. Lwekyo teweerabira kutegeezaako balala ku programu eno era nsaba Mukama ayongere okuwa omukisa ogw'amaanyi ng'otambula wamu naffe mu buweereza obw'olunaku olwaleero. Olwaleero tugenda kutandika n'ekigambo ekigamba nti amaka kirabo. Era nja kusaba okkirize
tuweeyo okusaba nga tugenda okutandika okuyiga okwakaseera kano. Mukama tukwebaza tulw'omukisa gw'otuwadde bwe tulessewo nga tuli balamu. Tukwebaza olw'ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Jangu oyigirize era oyogere n'obulamu bwaffe. Ebigambo bino byongere okuzimba amaka gaffe, okuganyweza n'okugateekateeka olw'obuwanguzi. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Amaka kirabo. Era njagala okwebaza Katonda kubanga yakituwa. Bwe njogera ku kigambo amaka n'obufumbo, ntegeeza enkolagana ey'abantu ababiri, omusajja awamu n'omukazi, ng'erimu endagaano ey'okwagala egenda okumala ebbanga lyonna lye bagenda okubeera nga bombi balamu. Newankubadde nga amaka n'obufumbo kigaziwa ne kiva ku babiri abo ne kiyingiramu abaana ababa bazaaliddwa ng'ebibala ebiva mu maka n'obufumbo, naye okusingira ddala ababiri, omusajja n'omukazi abayingidde mu ndagaano eno ey'okwagala, abo amaka kwe gatandikira era kwe gasibuka. Ekigambo amaka n'obufumbo ffe abali mu mulembe guno tukisanzeewo. Kizibu nnyo ffe abali ku nsi okunnyonnyola gye kyatandikira. Si kyangu nnyo okunnyonnyola amaka gatandikira mu nsi ki. Oba gatandikira mu Bachina, oba gatandikira mu Bayindi, oba gatandikira Karamoja, oba gatandikira wano mu Buganda oba Congo. Lowooza ku kifo kyonna ekiri mu nsi. Kizibu nnyo okumanya abafumbo abaasooka baali mu nsi ki. Ngezezaako okukola research mu bitabo ebyenjawulo n'ebyogera ku byafaayo, naye sinnafunayo kitabo nga kyawandiikibwa muntu ekitunnyonnyola abafumbo abaasooka gye baali. Ekyokubiri, ng'oggyeko abantu tulabanga enkolagana eno newankubadde ng'eyinza okwawukanako n'ey'abantu, naye esangibwa ne mu bisolo, esangibwa ne mu binyonyi. Mwanawatu ebinyonyi ebimu bitukolako sitadde, bakulagira ddala nga bitegeerera ddala ensonga y'obufumbo n'omukwano n'ebiwuka. Ayinza okubuuza ekibuuzo, ate ebyo byatandika bitya? Ani yabisomesa ekyo? Ani yabiyigiriza nti nabyo mulimu ekisajja n'ekikazi ebiyingira ekifaananako ng'amaka n'obufumbo? Kyo kiyinza kukuba ekifaananyi nti ensonga gye twagala okwogerako nnene okusinga ne bw'oyinza okulowooza. Kino tekikuwa kifaananyi nti gwali alaba era ng'oberera mu puroguramu eno. Bwe tutandika okwogera ku kigambo obufumbo n'amaka, togwanidde kukirowooleza kumpi. Abamu mukirabira kumpi, n'okirabira ku mukazi w'oyo gw'olina akulya okumpi oyo, wazuukuse ku makya n'omuleka ewaka oba n'agenda ku mulimu, oli mugenda mwenna. Bamu bakoma kirabira ku mwami we eyagenza okukola n'adda akawungeezi. Ng'awo ekigambo amaka mu kontekisiti yonna kimaze okuggwaayo. Naye njagala nkutegeeze nti ekintu amaka n'obufumbo kinene, kirina olugendo lwakyo okuviira ddala ku lubereberye olugazi. Lw'okuba nti ebigambo biri byenva okwogera biraze nti ensibuko n'entandikwa y'amaka n'obufumbo kirabika nga ekitali mu magezi g'abantu kukimanya. Kyenva njagala olwaleero otegeere nti amaka kirabo ekisinga okubeera ekirungi nga kiva eri Katonda eyatutonda. Mu Bayibuli mwokka mwe tufuna omukisa okulaba abafumbo abaasooka n'amannya gaabwe. Era Bayibuli weba eyogera ku butonzi bw'omuntu, mu kitabo kya lubereberye essuula 1 olunyiriri olwa 26 n'27 etuwa ekifaananyi eky'engeri Katonda gye yasalawo okutonda omuntu. Tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe, bafugenga
eby'omu nnyanja ebibuuka waggulu n'ensolo zonna awamu n'ebyewalula ku nsi. Katonda n'atonda omusajja n'omukazi bw'atyo bwe yabatonda mu kifaananyi kye. Ebigambo ebyo bw'obitunuulira bikuwa ekifaananyi ku ngeri Katonda gye yatandikamu ababiri okubeera omu mu kigambo ekiyitibwa obufumbo. Katonda bwe yamala okutonda omusajja Adamu n'atonda n'omukazi ku lunaku lwe lumu olwo, kubanga abo bombi be baali ab'okubeera entandikwa ey'ekyo ekiyitibwa amaka. Mwabakola mu tekinologiya mulina ekigambo kyota prototype, ekintu ekisooka okukolebwa ne kitunuulirwa mu ngeri gye kinaakolamu nga tebannaba kufulumya birala bingi. Katonda kye yasooka okukola kwe kuteekawo amaka agaasooka nga mulimu omusajja n'omukazi omu, ng'akabonero akalaga nti engeri yennyini gy'agateeseteeseemu, dizayini yennyini gy'agawadde, n'engeri yennyini gye yagakolamu etegeeza kinene nnyo eri abo bonna abalaba ebigambo bino olwaleero, abalina ekirooto ky'okutandika amaka n'obufumbo, abaagatandika edda n'abayinza okuba nga baagalimukko naye nga tegaliiwo. Tugenda kutwala ekiseera ekimala nga tutunuulira engeri Katonda gye yatandikamu amaka. Ekyo kyokka kitumala okutusomesa kiki kye yali aluubirira mugo. Yali ayagala gafaanane gatya? Ne kituyigiriza ffe abagalimu tuyinza kweyisa tutya nga tugalimu. Era engeri yennyini Katonda gye yatandika amaka eteeka buli muntu mu kifo kye, n'emukwasa obuvunaanyizibwa, n'emuwa omulimu omunene ogw'okukola okulaba nti amaka gabeerawo. Naye nga tetunnatuuka eyo, njagala okubategeeza nti amaka kye kirabo Katonda kye yawa omwana w'omuntu ekisookerwako. Bwe nsoma ano Bayibuli yange, ekitabo kya Lubereberye essuula ey'okubiri olunyiriri olw'18, waliwo ebigambo bye ssaagala obuuse maaso era nsaba obiwulirize bulungi. Mukama Katonda n'ayogera nti si kirungi omuntu okubeera nga yekka, n'amukolera omubeezi amusaanira. Si kirungi omuntu okubeera yekka, Katonda kyava yasalawo amukolere omubeezi oyo amusaanira. Ekitegeeza nti amaka Katonda yagatuwanga kirabo, yatugaggawaza okuyita mugo, yagatugabira n'agatukwasa ng'ekyobugagga ekisinga eby'obugagga byonna. Ekimu ku ky'obugagga ekisinga okwegombebwa mu nsi kiyitibwa zaabu. Era ndowooza buli muntu yenna yandyagadde, buli muntu yenna yandyagadde abeere ng'afuna ku zaabu. Era abasimi ba zaabu bagagga, n'amawanga mangi galwana olw'ebyobugagga eby'omu ttaka ebiyitibwa zaabu. Katonda bwe yatunuulira Adamu awamu ne Kaawa, yabalabamu ekifaananyi eky'ekirabo ky'abakwasizza nga bagenda kubeera nakyo emirembe n'emirembe. Katonda nga tannaba kuwa muntu kintu kirala, tera okuwulira abantu abalina amaka oli n'agamba nti nze omukazi ne bw'agenda kasita nsigaza abaana bange, omukazi talina musaayi gwange, abaana bange be balina omusaayi gwange. Ekiva mu butamanya na butategeera, kigambo kiyitibwa kirabo Katonda kye yawa omuntu ekiyitibwa amaka. Njagala nkutegeeze ssebo ne nnyabo awulira ebigambo bino nti amaka awamu n'obufumbo, Katonda bwe yali nga ateekateeka gabeerewo, yalaba nga si kirungi
omuntu okubeera yekka. Yalaba nga si kirungi omuntu okusigala mu maka naye ng'agenda kugabeera mu bwomu. N'akola omukazi gw'ayisa omubeezi asobole okumusaanira. Ebyo nja binnyonnyolako mu maaso awo. Naye mbadde ngezaako okulaga nti amaka kirabo Katonda kye yatuwa. Amaka kya bugagga Katonda kye yatukwasa. Nga tannaba kutuwa sabbiiti, nga tannaba kutuwa na lusuku Aden. Olusuku Aden lwalimu byonna ebirabika nga bya muwendo era nga bya mugaso. Kubanga Bayibuli etugamba nti Katonda bwe yamala okutonda olusuku lwonna n'alumaliriza okulutonda ku lunaku olw'omukaaga, nga tannaba na kugamba Adamu nti olusuku lubeeremu, yali tagenda lubeeramu bw'omu alunyumirwe. Mukama kyavaamu wakaawa ng'ekirabo ekiva gy'ali asobole okuzimba ekintu ekiyitibwa amaka ekinaabeera eky'omuwendo era eky'omugaso eri abo bonna abaliba ku nsi. Waliwo ebintu bingi nnyo ebitwetoolodde bye tulowooza nti bya muwendo era bye tulaba nga bya mugaso. Enkomerero ya byonna tutuuka okukizula n'okukitegeera titeri kisinga maka. Ebintu byonna ebirala biggwaawo, ebintu byonna ebirala bikoma, ebintu byonna ebirala bivaawo. Manyi waliwo ebintu by'otunuulira ne birabika nga bya makulu era nga bya muwendo mu bulamu. Waliyo abantu abaagala okulaba omupiira era nga bagunyumirwa nnyo, era ng'ewuwe teguli negotiable. Kasita kiba nga gutuuse nga guteekwa okulabibwa, ebisigadde byonna ebirala teriyo kikola makulu, teri kikola makulu. Olw'ensonga eyo muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, kizitoowa nnyo, kizibu nnyo era kyakusoomoozebwa kwa maanyi buli bw'obeera ng'oli eyo naye nga waliwo ekintu eky'omuwendo okusinga ekirabo eky'amaka. Njogedde ku mupiira ng'ekintu ekiyinza okwanguwa, kubanga ebbanga limumaze nga ntunulira amaka ag'abavubuka. Nsanze nnyo ebisoomoozebwa bingi ku lwa entertainment versus home and family. Ebintu byonna ebitwetoolodde ku nsi biyinza okubeera eby'omugaso. Ebintu byonna ebitwetoolodde ku nsi biyinza okubeera eby'omuwendo. Ebintu byonna ebitwetoolodde ku nsi bisobola okubeera ebirungi. Ebintu byonna ebitwetoolodde ku nsi tuyinza okubyeyagaliramu. Naye kye njagala nkujjukize era nkutegeeze gwe wenna alaba ebigambo bino ku Hope Channel, alaba programu eno amaka n'obufumbo, teriiyo kya bugagga, teriiyo kikulu, teriiyo kya muwendo ekisinga ekigambo kye bayita amaka. Amaka kye kirabo Katonda kye yatuwa nga kisukkuluma ku birala byonna. Kubanga Bayibuli yennyini etugamba nti Katonda nga tannaba kutonda mukazi, yasooka n'akwata Adamu n'amulambuza ebisolo byonna, n'alyoka amutambuza mu lusuku, n'alyoka amutuusa wonna, n'alyoka amulambuza byonna. Adamu n'atunuulira ebimuli ebirungi, Adamu n'atunuulira emigga emirungi, Adamu n'atunuulira amayinja amalungi, Adamu n'atunuulira obulamu obulungi bwonna obw'ebisolo eby'enjawulo, n'atunuulira enjovu, n'atunuulira nnyonyi muzinge, n'atunuulira ebiwuka, n'atunuulira ebintu byonna nga bw'oyinza okulaba nature bw'efaanana. Naye ekisinga okwewuunyisa kye kino, ate nga kyantiisa nnyo, nti byonna Adamu bye yatunulako tewaali na kimu kyonna ekyamulabikira nga kya muwendo era nga kirungi okusinga ekyo Katonda kye yali agenda omukolera nga ye mukazi. Ekitegeeza nti waliwo ebintu bingi nnyo bitulaba mu nsi. Waliwo ssente, kanjogere ku ssente. Ssente kirabika nga kyekintu ekisinga okubeera ekikulu. Ssente kirabika nga buli muntu yenna kye tunoonya.
tulwana bwezizingiriro okulaba nti tufuna ssente, tulwana bwezizingiriro okulaba nti tuba nazo mu nsawo, tulwana bwezizingirire okulaba nti tuzikola. Olaba abamu basalawo n'okuzikola mu bubi. Oli omuntu andaba naye ng'ekyakimanyi nti ye bwe kituuka ku ssente tomubuulira kirala, oba kuyiwa musaayi ayiwa omusaayi, oba kulyamu lukwe baganda be abalyamu olukwe. Ne bw'aba nnyina nga gwe yeetaaga okukuba agaggawale ajja kumukuba amusaanyeewo. Mukazi woyo si kintu, amutunda n'omutunda. Abaana be omutwe aguggyako babanga gwe bamusabye abeere bulungi. Tolaba nti ssente kirabika nga kyekimu ku kintu ekisinga okubeera eky'omuwendo omungi, era nga abantu bangi beeteefuteefu okuzifuna ne mu ngeri eyinza okubeera nga mbi. Naye newankubadde ssente nga zirabika nga ekintu eky'omuwendo, era buli muntu yenna kye yeegomba nange ayogera naawe, naye njagala nkujjukize nti nazo tezisobola kusukkuluma bukulu bw'amaka awamu n'obufumbo. Kyabulabe nnyo mu mulembe gwaffe nti amaka n'obufumbo kye kimu ku bintu ebisembayo abantu bye balowooza okubeera eby'omugaso. Gali wala mu kifo kyakuna oba kyakutaano, n'abamu tebagalowoolezaako ddala. Abamu bakiraba ng'ekintu kye baali bateekwa okubeeramu nga tebalina kyakukola. Abamu balaba ng'omubiri ogwali gubabanja, omuntu abeeraawo nga alaba ng'omubiri ogwali gumubanja. Era of course omuntu alina okukula, omuntu bw'amala okukula n'afuna omukazi, omuntu bw'amala okufuna omukazi n'amuzaalamu abaana, period. N'akitunuulira mu kifaananyi ekyo nti omuntu bamuzaala n'akula, bw'amala okukula n'awasa n'afuna abaana, naye nga si kye kintu ekiri ku mulamwa omutuufu, nga si kye kintu kyakulembeza, nga si kye kintu kyateeka mu maaso. Kyembadde njagala okutegeeza muganda wange ne mwannyinaze nti oli olaba ebigambo bino, naye amaka oluusi si kye kintu ky'okulembeza, oluusi amaka si kye kintu ky'oteeka mu maaso, oluusi amaka si kye kintu ekikulembera ebirala ebigoberera. Kati oba weerabidde obukulu n'obugagga obuli mu kirabo kino, abamu tebagalowoozaako, abamu tegabakolera na makulu, abamu tebalina na kye bagafunamu, abamu tebalina na kye bagaganyulwamu, abamu tebagalaba ng'ekintu kye beetaaga okuba nakyo ekya buli lunaku, era bagagalabanja ne bagalinnyirira ne bagasuula. Olwo nno ne bafiirwa ekyo Katonda kye yateeka mu maka. Okugasuula si kibi bw'owulira nga ky'oyagala, bw'owulira nga oyagala kugaggyawo, ddembe lyo lya buntu era tetujja kukunyigiriza. Bw'owulira nga togeetaaga, nalyo ddembe lyo, tewali agenda kukusibwa mugwa mu bulago kuba nago. Naye kiri kimu kyokka ky'otasobola kusalawo. Ekintu ky'otasobola kusalawo, muganda wange ne mwannyinaze alaba era yeetegereza ebigambo bino ku Hope Channel TV mu programu eno amaka n'obufumbo, byebyo ebirungi Katonda bye yateeka mu maka. Ebyo byo tosobola kusalawo kubifuna oba butabifuna. Beera nago bifune, tobeera nago bifiirwe. Olw'ensonga eyo, teri kisanyusa nga kuba na maka malungi, teri kisanyusa nga kuba na maka agajjudde emirembe, teri kisanyusa nga kuba na maka agajjudde obuwanguzi. Yensonga lwaki Katonda mu kitabo kya Ebbulaniya essula 13 olunyiriri olwokuna waliwo ebigambo byesinza kubuusa maaso okusomera. Okufumbirigana kwa kitiibwa eri bonna n'ekitanda kirongoofu. Kansooke nkomaawo. Mu Bayibuli yange ey'Olungereza bwe nabadde ngisoma mu lunyiriri lumu, yaŋŋambye nti marriage should be respected by all people. Obufumbo busibwemu ekitiibwa eri bonna. Kyenva nno mbakoowoola mwenna abalaba ebigambo bino, abangobeera mu puroguramu eno amaka n'obufumbo, era bagenda okusigala nga mutambula nange buli ssaawa 4 ez'okumakya Monday ku Friday. Mugenda kubeera nga mwongera okuzimbibwa awamu n'okunywezebwa. Olwo nno muyige okussa ekitiibwa mu kiyitibwa amaka awamu n'obufumbo.
kuba Katonda yatugaggawaza okuyita mugo, kubanga Katonda yatuwanirira okuyita mugo, kubanga Katonda okuyita mu maka yatuggulirawo oluggi olw'okubeera ekyo kitugwanidde okubeera, yatuggulirawo oluggi olw'okubeera ekyo kitugwanidde okufaanana. Waliwo ebintu bina Katonda bye yateeka mu kirabo kino eky'amaka. Buli muntu yenna by'asobola okusalawo okugabanako kasita akkiriza n'abeera kitundu kugo, si ekyo kyokka naye ate n'agajagulizaamu era n'agafuula ekifo eky'essanyu awamu n'emirembe. Bayibuli bw'egamba nti Katonda yatonda omuntu mu kifaananyi kye, etugirayo ki Katonda kyali era kye tugabanako naffe bwe tubeera mu maka amasanyufu era agalina emirembe. Ebyawandiikibwa biba byogera ku maka n'entandikwa yaago bitulaga Katonda agatandika n'abantu abali mu kifaananyi kye. Ekyo si kyekituufu? Katonda atandika n'abantu abali mu kifaananyi kye. Ekitegeeza nti amaka ebintu ebina Katonda bye yagateekamu, abantu ababeera nga bakubiregako bateeka okubeera mu kifaananyi kya Katonda oyo. Ekigambo nti mu kifaananyi kye kiina kikitegeeza. Kitegeeza nti bwe tumufaanana ffe n'amaka gaffe, mwe muli abaana, mwe muli omukyala, mwe muli n'omwami, gafuna essanyu wamu n'emirembe era n'okutebenkera ne gatebenkera, kubanga ekyo kisobokera ddala, kubanga ekyo kikulu, kubanga ekyo kya muwendo, kubanga ekyo kya mugaso. Weetaaga nnyo okukitegeera. Katonda yatonda amaka nga mwe tugenda okuexperiencingira okwagala okw'amazima. Kyekyo kisooka. We experience love from a home. Katonda yatonda amaka nga mwe tugenda okulega ku kwagala okutuufu. Bwe tugamba okwagala okutuufu, twogera ku kwagala okutasosola, ne twogera ku kwagala okutaboola, ne twogera ku kwagala okutavaawo, ne twogera ku kwagala okutakyukakyuka, ne twogera ku kwagala okw'emirembe gyonna. Okuggyako mu maka teriiyo kifo kirala kyonna, kutegeeza muganda wange ne mwannyinaze, okuggyako mu maka teriiyo kifo kirala kyonna w'oyinza kufuna mukisa kulega ku kwagala kika kifaanana bwe kityo. Enkolagana wakati wo ne mukama wo w'omulimu weeri, kubanga akyasobola okukusasula naawe okyayinza okumuwa services. Singa alemererwa okukusasula oba n'oba nga tokyamuwa services kusasuza, okwagala kwammwe okwo kuweddewo. Olaba ne bwe kubeera kw'abazadde, abazadde babeera n'abaana naye abaana bakula ne bavaawo n'okugenda ne bagenda, abamu ne bagenda ne mu nsi z'e Bulaya ne babeera eyo. Abazadde ne babeerawo ng'abaana baabazaala naye nga tewali n'omu aliwo. Okwagala kuyinza okuba tekukendedde naye ng'abamu tebayinza kwesisinkana, ng'abamu tebayinza na kubeererawo bannaabwe. Era newankubadde okwagala kw'omuzadde tekuyinza kusukkuluma kusinga kwagala kuno okubeera mu maka, kubanga bangi abaana bwe bakula batandika okutuka ku bazadde ng'ate batandika okwekwata ku kintu ekirala. Ensonga lwaki omwana omuwala gwe wazaala bw'anaakula oba bw'akuze atandise okulaga newankubadde wano munjagala, newankubadde mumpa byonna, newankubadde nina ekisenge kiramba kyange, newankubadde muzze mumpeerera, newankubadde mundabiridde mungulidde engoye n'ebirala, daddy mami mbeebaza nnyo, but it is time for me to go. Ekitegeeza n'okwagala okwo okw'omwana n'omuzadde nako kutuuka ne kutaba n'amaanyi gamala kubakuumira wamu bbanga lyonna. Okwagala okw'amazima kulabikira mu kigambo ekiyitibwa amaka. Mu maka omwo muganda wange ne mwannyinaze alaba ebigambo bino era tugoberera mu programu eno, mwe tufuna omukisa ogw'okulaba amaka ag'amazima, mwe tufuna omukisa ogw'okulaba amaka awamu n'okwagala kuno nga kwa mazima mu bulamu bw'abantu. Okwagala kuno kintu kikulu nnyo, okwagala kuno kintu kya muwendo nnyo. Kaakati okwagala okw'amazima tukwexperiencingira mu maka, omwo mwe tukulabira, mwe tukugabanirako,
mmwe tukufuniranga kujjuvu. Kyova olaba nti buli muntu yandifunye amaka, kubanga buli muntu yenna afuna amaka alina ekyobugagga ekyamaanyi kyatamanyi kyatuddeko nga mwagenda okujja okwagala okw'amazima. Mu maka mukka mubeera n'omuntu eyalayira okuba naawe mu buli mbeera. Mikwano gyaffe mingi tuba nagyo, naye abasinga obungi bali naawe kubanga olina ky'olina. Kizibu nnyo okubeera mu nsi n'ofuna omuntu akwagala nga talina kyakwagalako. Si kyangu nnyo, abo batono ddala. Enkolagana gye tulina mu nsi eya mikwano gyaffe n'abantu abalala ebiseera ebisinga obungi etuteeka mu mbeera ey'okubeera nga tulina kye tuteeka okuwaayo. You have to contribute something to the friendship. Toyinza kubeera bubeeza ng'omuntu talina kyakwagalako, kubanga omuntu aba talina kyakwagalako, njagala nkutegeeze muganda wange ne mwannyinaze, era talina kyakwetaaza. Y'ensonga lwaki talina kyakwagaza, era toyinza kubeera mukwano goba muntu we. Naye amaka kyekifo kyokka mwe tubeera ne twagala nawatali nsonga, okuggyako ensonga emu kwagala kw'amazima. Y'ensonga lwaki gafudde nnyo mu biseera bino, kubanga tulina bangi nnyo abali mu maka naye nga amaka si kifo kye beeyagaliramu, si kifo ekibawa essanyu erya ddala awamu n'emirembe. Lwaki? Kubanga bajja n'ebigendererwa ebirala ebitali kwagala kw'amazima. Amaka mwe tubeera nga newankubadde obulwadde tebutujjaawo kuba babiri, newankubadde okukyukakyuka okw'enjawulo, toba oli agezze oba onaakozze, oba oli afuse muddugavu nnyo oba yeruse, nga ne langi zaffe ne bwe zikyuka, nga n'embeera zaffe ez'obulamu ne bwe zikyuka, nga ne sayizi yaffe ne bwekyuka, ng'embeera y'ebyenfuna ne bwekyuka, engeri gye tulabamu ebintu oluusi ne bwekyuka. Amaka gatuteeka mu mbeera nga tugenda kusigala ffenna wamu. Waliwo ekifo woyinza okulabira okwagala okwo okujja ng'okulabidde mu maka. Ng'ogyekaaga omulembe guno, era eri gwe gwe njogera naawe, bw'otandika okutunuulira ekifaananyi ky'amaka go, olaba nga nze ayogera ebintu ebitali bya ku nsi, olaba nga nze ayogera ebintu ebitali byawa ne biteekwa okuba nga biri mu nsi ndala. Nze njagala nkujjukize mu puroguramu eno twagala tukuyigirize era tukulage Katonda ki kye yali ayagaliza amaka, kifaananyi ki kye yalina kugo ng'agateekawo. Lwaki yali ayagala nze naawe tugabeeremu? Lwaki yatwagaliza okutuwa ekirabo ekiyitibwa amaka? Lwaki kye yali ayagala? Naawe aleeyo otegeere kifaananyi kiddala amaka kye gandibaddemu bwe gaba gajjirayo ddala ekyo Katonda kye yagatondera okuva ku lubereberye. Ekyo kimu ku bintu ebisinga okubeera eby'omuwendo benjagala otegeere mu puroguramu y'olunaku olwaleero. Mu maka tetukoma bukomi kubeera na kwagala kw'amazima, naye tugendera ddala mu maaso. Mu maka tetukoma bukomi kubeera na kwagala kw'amazima, naye n'obumu. Manyi Katonda alina obumu. Obumu obwo Katonda bw'alina bwa bbanga lyonna era bwa kiseera kyonna. Obumu obwo Katonda ayagala buzimbibwe ne mu bulamu bwaffe. Kitaffe Omwana n'Omwoyo Omutukuvu bwe bumu obutaggwaawo obw'ebbanga lyonna. Tulaba nti amuwendo obumu obulabikire ne mu maka. Katonda ayagala abafumbo babeere n'obumu obwo, kubanga obumu obwo ge maanyi agasindiikiriza abafumbo okukola obuvunaanyizibwa bwabwe mu ngeri y'obwesigwa era mu ngeri entuufu. Tulaba nti obumu nsonga nkulu, tulaba nti obumu nsonga ya muwendo, tulaba nti obumu mu maka buviirayo mu kigambo ekyo ekiyitibwa obufumbo. Y'ensonga lwaki njagala nkutegeeze muganda wange ne mwannyinaze ti Katonda yagaba obumu, Katonda yabutuwa, Katonda yabutukwasa, Katonda y'ensibuko yaabwo, kyava yayagala bulabikire mu bafumbo bonna, kyava yayagala bubeerewo. Kati mu bufumbo mwe tulabira n'obumu obutuufu. Bayibuli bwegamba nti omusajja kyanaava aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we, nabo banaabeera omuntu omu. Ebeemaze okutuwa ekifaananyi eky'obumu obw'amazima nga bwe buli era nga bwe buteekwa okufaanana.
gwatoli bwagamba ne bafuuka omubiri gumu one flesh obumu obwo tobulaba nga bugendera ddala wala. Abamu balowooza ku bumu ne babulabira mu uniform nti akasita mwambala uniform ezifaanagana olwo muli bumu. Bantu bambala uniform ezifaanagana naye ng'era tebali bumu. Abamu babulabira mu lulimi lufaanagana naye oluusi nakyo kiyinza obutajjayo kifaananyi kya bumu bwa mazima. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino njagala okutegeeza nti olunaku olwaleero Katonda atuwa ekifaananyi ky'amaka ng'ekirabo ekiva gy'ali kye yatugabira okuva ku lubereberye. Mugonga ayagala tufune okwagala okw'amazima. Mugonga ayagala tufune obumu obutuufu. Nga mugomo ayagala essanyu ery'amazima mwe liba liva. Kubanga abantu bangi banoonyeza essanyu mu bintu eby'enjawulo ne beerabira nti mu maka gaabwe mwennyini mwe muli essanyu ettuufu ne banoonyeza mu bifo ebirala. Bamu balinoonyeza mu bamalaaya, abala balinoonyeza nga batabankana kuva ku musajja ono okudda ku mulala, abala balinoonyeza nga beenoonyeza ssente wano na wali bazeekuŋŋaanyirizeeko, abala balinoonyeza nga bavuga emmotoka ez'ebbeeyi, abalala balinoonyeza nga batambula mu bifo eby'enjawulo nga beerabidde nti okusanyuka okutuufu okw'olulero omwana w'omuntu Katonda yakukwata n'akuteeka mu maka nga we kuteeka okutandikira. Olwo nno essanyu ne liryoka libuna, naye okubuna amawanga, okwebaka n'abakazi ab'enjawulo, okupangisa bamalaaya mu ziwoteeri, kuvuga emmotoka ez'ebbeeyi, byonna biyinza okulabika ng'essanyu, naye enkomerero ya byonna ogenda okumaliriza nga teriyo ssanyu liri ttangibo lya lubeerera ly'oggyemu ebyo. Olwekyo ekirabo kino eky'amaka Katonda kye yakuwa muganda wange ne mwannyinaze, nsaba okitwale nga kikulu, nsaba okitwale nga kya muwendo, nsaba okitwale nga kirungi nnyo 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 era okyanirize. Tugenda kumala ekiseera kiwanvu nga twogera ku kigambo ekiyitibwa amaka awamu n'obufumbo, nga twogera ku kirabo kino ng'ekyobugagga ekisinga ebyobugagga byonna, ng'era tutunula kiki kye tuteekwa okukola okulaba nti ekirabo kino ekyamaka kisigala kyaffe nga tukyenyumirizaamu, nga tukisanyukiramu, nga tukyappreciatinze, nga kifuuse ekitundu ku ffe. Tugenda kutwala ekiseera kiwanvu nga tulaba engeri gye tusobola okugazimbamu ne gabeera ag'essanyu, ne gabeera ag'emirembe, ne gabeera aganaawangula. Olwekyo nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa, nsaba Mukama akunyweze, nsaba Mukama ng'olunaku olwawo bwe tuyize n'enkya ne luli tugenda kweyongera okuyiga ssaawa 4 eza buli ku makya buli lunaku tugenda kubeera mu kuyiga kuno. Kitusobozese okusobola okuwanirira ekirabo kino Katonda kye yatukwasa nga tukiwanirira n'essanyu, nga tukiwanirira n'okwagala, nga tukifudde ekitundu ku ffe, ng'era tuteekateeka okufuna obuwanguzi okuyita mu kirabo ekifaananako bwe kityo. Nkwebaza nnyo okuba nti obadde wamu nange olwaleero. Nkwebaza nnyo kubanga naawe ali eyo olwaleero otandise okufuna ekinyegenyege ekyokwagala amaka, ekyokukiraba ng'ekirabo Katonda kye yatuwa, ng'era omutandisi waakyo, ekintu ekitali kizibu naye ekintu ekyangu ennyo Katonda kye yatukwasa kiyitibwa maka. Newankubadde ng'embeera ezikyetoolodde ziyinza okukinyigiriza n'okulaga nti kikyalina mugaso, n'abamu nga interest yabaggwamu tebakyayagala na kubiwulira yadde okubitegeera. Njagala okubategeeza nti ekirabo ekiva eri Katonda kyayagala buli muntu yenna alaba puroguraamu eno assemwe ekitiibwa, asanyukire, ayanirize, akifune, kibeere ekikye, asobole okuganyula miganyulo gyonna Katonda kye yakiteekamu, kubanga amaka muganda wange ne mwannyinaze kya bugagga, zaabu yennyini, mukisa, ate kirabo ekiva eri Katonda. Nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa ku lw'ebigambo ebyo, ayongere okuzimba awamu n'okunyweza era n'okuteekateeka, ayongere okuggulawo amakubo mangi amakaago gasobole okusanyuka era gasobole n'okulaba omukisa. Nsaba Mukama akunkuumire. Tugenda kusaba oluvannyuma tujja kweyongerayo olunaku olw'enkya n'ebyokuyiga bino. Mukama tukwebaza kulw'omukisa gw'otuwadde bw'otulesewo nga tuli balamu. Weebale kubanga leero oyogedde n'obulamu bwaffe. Amaka kirabo ekiva gy'oli kye watuwa, gwe wennyini kye wateekerateekera olulyo lw'omwana w'omuntu. Omulabe Setaani n'enkwezi embi zikyetoolodde era zaagala okusaanyawo ekirabo kino ekiyitibwa amaka, naye tumanyi ti gwe mutandisi waago n'aganyweza. Mukisa gwo n'ekisa kye awamu n'emirembe kabitubeere ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Mukama akuwe nnyo omukisa. N'enkya ngoberera ssaawa 4 zennyini
Monday paka Friday tubeera mu program eno amaka n'obufumbo. Mukama akukuume. Amaka gachitiwa mukanisa yafe okusinga eby'omwami n'omukyala beyagatta Mukama okubeera wamu mu ssanyu wamu n'abaana baabwe. Abo be babiri abakola endagaano mu kkanisa ne bagattibwa mu lwatu babeerenga wamu okutuusa okufa. Ago ge maka amatukuvu. Omukyala n'omwami w'embabagalana olwo nno ng'anaagana balaba. Abo be babiri abakola endagaano mu kkanisa ne bagattibwa mu lwatu babeerenga wamu okutuusa okufa. Ago ge maka amatukuvu. Naye amaka gaffe tegayinza kweyagasa endagaano zaffe bwe tutazikuuma. Ng'omukyala oba omwami bwe yeerabira okukuuma munne mu bwesigwa. Mwe abaami kirungi muleko kusobya okufuna abakazi mu bukyamu. Era nammwe abakazi mumanye nti kibi okufumba nga tewagattibwa. Abo be babiri abakola endagaano mu kkanisa ne bagattibwa mu lwatu